nti kibaagala ekyo kyolaba nti kyatulanga mu kamera ku NBS erinnya lyakyo ne ligenda viral Joyce Baagala kyasomanga amawulire agali hard news kata Catholic Church eri mabiga wa Baagala omanyi ekigambo hard news oli musiru kwata wano amanyi there's a difference between hard news and soft news oli musiru waliremu China Catholic Church China Protestant Church China ababoda boda alina abakyala b'Ebukanaga era Kyagulanyi anze ndiwe mikyana Kyagulanyi kansume nti wakola tukyagenda ku social media kana akalulu Kyagulanyi ko kateekamu obusungu n'okuwala nako ko butasonyiwa kooko bw'ogwanga tokujjukira Kyagulanyi tasonyiwa ayakyali mirebe ba master palot ti mwana nayankuba engombe mwanze no kakati bino tulaga Kyagulanyi awala na bwatyo ba master palot bakubana bakadama bavu babe mutu oli principal nkubuli bajja oli principal gw'olimu nze nga tonnene talina kyagenda kunkola mwe yabeesonyiwa abajjako n'abantu betubana kibagenda yakwesonyiwa gwe nange namwesonyiwa nembadde nkugamba Kyagulanyi yakuvirako ddala principal kati kamwera inapo abantu balina okusibirako olukoba Lewis Luwongoya Waiswa Mufumbiro Jowero Ssennyonyi Nalukoola Baagala Seggona oyo mwala wake bamuyita Zahala Luyiri Zakala Zahala na erinnya limuzibu Zahala Luyiri oyo Zakala ayina ground Zahala ayina ground bono okola selection mbo mpadde ateka wempe South eno nasa na Zambali tosobola muleka ate big guy ndio bodu ikivubuka gwe bali bakubye ku luyi big guy star boss na bossa big guy ani omulala Malende asobola okujja ku kitebe kana kambata lwate kambata to amanyi kana kambata tasinga big guy nasana tasinga Zambali tasinga kana kambata Zambali wamanyi Zambali katika nkuyigiriza kino shaluma kwatu ino budde butono elite omuntu alina elite element futu sona tasobola musinga bani sibya mufumbi sawa zino okutte bakuyise Dar es Salaam n'obuti mutuweleza abantu abagenda bateeseza mu conference ogamba Kanso Seggona Lewis Lubongoya Nalukoola Zambali ne Jowero Ssennyonyi tuba tugumidde ne muganga buli mukibaso ne Namboze tamanyi luzungu alinganze oluzungu lwagana simanyi wasoma order paper ne Namboze zigwe mpagirire mukono mu busiru bwe ne muwagira mwanyinazi sola bukola ki ne ayina omutima omubi akyalowooza nti King Maker tamanyi obudde bwaggwako tamanyi na kino ekisanja bamuwa ku kaddi wa bulungi agenda aviira abantu yalowooza abantu bakyamweta kati yalina defense kakati yeewadde ne importance ey'ekisirumbu yagaba kaadi kati kigenda okuluma Kyagulanyi ekyo Namboze yakoze olutalo ku Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi bw'ogamba nti olese democracy lwaki these member of parliament inflating a system electoral commission why are they intimidating the process abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso
n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy and Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Mubiri August, Emitwara Video Kuyingira, Alebad Kuminatano, and there's a million is sat. Oro Kusande Gabi Munyagusta, Genzeruero Muchisawe, Shinzo Mutuano Gumu. Booking a ticket Jonga Buchalaba, Tokomero Kumusaraba, Jana Kumomo Pay, Hobanyiga, Kamunya Mumkaga Tano, Kamunya Biri Zero Kadara, Hoba, Jana Kuserena Hotel, John Kala Solution, Hobakupa Passport, Hosigura Physicare, Hekwangali Madamu Chumubaro, Nari missing a music ingono, make way for the Queen, where Tagore Bara, Katibi Mami, Musareko Nabi John Rambo Yamwe, Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank, right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Venom Records, Le Juba Express, where is a saint, Munsezi Suka Chukumi, Bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bakwe maziba kuwechi. Ntambi onywachi. Wala jamunywa da Black Label. Yabiri mu 5. Mukazi. Unafanya kusendezo ina. Ngaze kubazuru nabo unonye. Kusendezo. Singazo zikumika emyaka 2. Buli mukazi go mukazi yakagwowa. Mukazi go inokuwa. Lwachi. Ati mukazi obogera mufuna mukati ntambi ngena munya bisiyaga. Soko telere boti. Akasati kaganyi. Kwekali. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Katole Chigamba is happening. Ngomanya kucha 256. Don't forget to subscribe kwa tanaba. Atagwa subscribinga notification bell kaseko benga ofuna each and every upload. Nze Shalom Hadadi kaweso nako bayero gwe mu club lwalero. Tuli mu kasera kabya bufuzi tuli mu program omu muri gwe byo bagaze bakuyamba ofuna yo rukumiro YouTube ekutuga. Leo Shalom muyambe moyo kunangira. Asoje Bajjo. Mumuyambe moyo views 10,000 siasabira 10,000 hadi bori mu 5 zanyu tezisoma weziwe nkoyekirabo ompapi sentemeka ngenda ko emitwala aga ntambi woli sirimba senga taveneza 5k tesobola ompe emitwala 5 osukolo ku 5 ngama Shalom osajja ku nene tonye tuogere ogakupa emitwala 5 ngenda ko emitwala 5 senga weza 5k osukalo ku 5 zimanyirwa ati ompe emitwala 5 kaseza 0.5k views tesobola Katondo njagadde mu lwatu 2,000 yongeza ate 2,000 ziriwo nyingi 2,000 of course kati 2,000 oba okoze nnyo bwebeze 2,000 mpe emitwala 5 yaddala nzikuwa wampe eddagala litakola nenkuwa set ate Shalom amanye ebbanga lyonzibidde wanga ngenda sala olubuto oluno lweyogera ggenye eddagala twali malaayo namira buli kimu sirala kasayina kamu ke nawulira eddagala njagala nkudda wakole okimanyi nina endagaano yo ne video nange mbirina eddagala twakobera instructions endagaano gyewakola twakobera instructions bajjo ne waliwo neddooli linasasira wakola bajjo ogaa kunywa eddagala otoloveeko mu nnaku 3 tugenda mu mwaka mulamba olubuto lweyogera talimba okimanyi shamamu ebintu by'otunda tebikola zikakuba bizinesi yange ebyo binotingo nyo bijjamu jebbi togeza n'obinotinga jebbi ebyo nyo bijjamu notokuba bizinesi yange nga biwunyanga ebinzayi bya Royco oba ogata binzayi nabikola byova kedo n'olimba abantu tebikola ebyo jebbi enyo bijjamu ebyo binotingi jebbi omusajja ono yampa eddagala litakola ki jebbi ebinotingi tujjako maali ku welcome to 56 tutandise leero sirinzeka mabega njagala ensemanyo obufere natandika njagala ensemanyo natandika njagala bamanyi obufere bwa Shalom
nonziba ssente mugenda kusaba. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba. Kaswa kigambo is happening. Shalom 256. Lero sirinze kanye Professor Bajjo. Mutunulizi wa nsonga eziruma gwe nange. Naye kwa disclaimer yote ndi kunyiga. Ajisima weri yesoka. Njigame gwegwe nyingi kubengeva mukamwako. Ebigambo bya channel eno si byange bya Bajjo. Sibya manyi metasha bobanga manyi nti onyiga mangu tulaba video eno boba n'entondo togiraba boba totegera togiraba eno si abaumba tu omanya ate muntu ategeera abantu batabategeera zingana entunulira abantu abasumbu abantu kati balina kibali ennaku bwe mujjula nga mugaka nfume kishalo mu kino kyekituta obugagga bwange ontegeera kati abategeera bangi ku social media eliko stress actually research eraga nti social media eri mu nsi ndala okusinga ne ground abantu basobola okutegisa omuntu ku social media n'olowooza nti yasinga bimala mukalubira ground ndala ku social media bakikola Muzeeyi Magala kati va ku bya Muzeeyi Magala b'oteekamu abasologa who is the best trending blogger ne bakuleetera omuntu ne bakuleetera Jebbi Byekwaso kwa Jebbi Byekwaso aba ye profiling bulungi nnyo ana Wikipedia kati abantu abagenda ku social media ambasasira social media is another world tojo kitegeere nti omuntu asobola kubanga wamanyi ku social media n'atuuka wansi nga ebintu birala nze kyobola nga ground eyawukana social media Jeto abadde ku Baba TV ngenda kuweza ka clip. Za abantu bena abadde subira kuba na ground ate bayina ground. Ate ku social media. Baba TV. Program yabadde ko twagivudde ko na sawa musanvu. Birwa kusatu. Eba birwa kusatu. Abantu bakubya amasimu okuva mu nsonda z'ensi. Nola banga waluka gai na ground, Segona ina ground, Magola tayina ground ne kiyimba. Ebusiro. Nogene emitiyana mukatana mugonga Joyce Bagala ina ground. Nabadde ku lwokubiri. Mukuzika. Ambuliza. Ogera kola nga Joyce Bagala ina ground. Neka ku social media baogana. Balekana. Waliwo kino ekikazi kya Kampala kyeyusi tatuka ku mugolo kino speaker but Lwiri Kazaha kati alina ground okusinga Malende naye Malende engeri gyeyetega kamera oyinza ga Malende ya bwana njogera bituufu ngenda bikuweza Shalom njagala nkuweze program eyo girabe abantu balondeko ti ground byanjawulo ne social media byawukana onenga si byakigayi ground oyo muwala bamuyitani oyo speaker Zahara Lwiri abantu bafiride ku Zahara Lwiri nze bujjo sibumatira abantu bafiride ku Luyirika ne ngamba ate kino kiki ekizeewo kitegeeza nti omuntu social media ene ina engeri gyebrandinga efula abantu kibatali era gwe Shalom omugezi kati oba oli mugezi making sure nti ozimba kibayita ground omuvubuka yina ndaba ku Shalom 256 zimba ebintu bisatu zimba ground ozimba kibayita social capital ate oyigene dynamics omaye musokyaza Professor that's why ndi batiktok abantu bawe emirimu ku TV ne bigaana ne program yabo yakona tenga gwe abafundi abo nawo abo ye example esoka agamba wakube kwa abakozi abo wale twabadde abalala tujja jaji nga tulina betu abadde akyo tugala kukyusa kati mwawadde Malende naye mujja muwulira Mayende si yekka atanka gwa mwendo abantu none ino olugambo Shalom Mayende ajja ku Baba TV ntambi ngenda kuva Baba kuliko program ejera bwa kakali mbuliriza Telemanda show kakali agala jiddukako temusobola Baba ebewedde ngenda jiddukako mutunze Baba babi yokutonda kiringale radio wanye ebisoge ebyokola ojagaza abantu trending okufuliza kyengamba gugudi kiri kale Baba TV ina programming empyo kuva ogw'omwenda mwalese Mayende ogala kola abasita benjawulo ngale temwampadde kalimu gwe father ngale tanterayo kabega furufiga yakugoba ku mpewezo tukakola byamba gwe tukakola program kyeno ku program ya magezi furufiga zina mukwatire ngamba sonyi wa Shalom zolo muveko yali antwala ne muka sonyi wa Shalom antifuru ngati goba mnayakola ekiwandika ekigamba Shalom talegeddanga mukulinya ku Baba TV kano ino kononya furufiga omwetondo bwe kudda mukulinya ku TV eyo mfa Shalom oja kuwetonda kuba wano Bajjo kweto nda furufiga ndayiranga nti Allah ogera kweto nda Baba TV njagaza Baba TV njisinga bagateka kekiwandiiko Shalom you are not allowed to oluzungu atugenda kunswaza shogera mu Uganda sikirizibwa Shalom you are not allowed to enter beyond these boundaries okweka gwakolayo lero Baba TV olabyeko program ki kuliko Jeremanda ngamba lero gyolabyeko program ki ng'ogyeko Jeremanda ati better busy Baba TV njisinga Shalom 256 esinga Baba TV naye gojimenta abantu abakulaba ne bantu abayina ebizibu ebingi nedda mukwano nkulaganya amaze emyaka enyata kola sex nkulaganya lekajjala abantu bange asizala abantu nkulaganya kikisiwa nedda zikulaga ensi katola banze ndaba nnyo Abamerika ndaba UK ndaba UAE birimba ekata bandabo nano mu Uganda bandaba nga ba contract ng'omuntu yagenda emyaka 2 jajja wamuwuliza ku simu ku WhatsApp mu ddoboozi
bali ebimere ebya firiji oze kuvulunga abantu neda sivulunga abantu njagala banvume muko sijala kubera mubagala kumala genda kusettinga bakuvume njagala osete ekyo kintu kyangu nnyo muko madde nkugamba bakuvume tuvumwe bakuvume fera tuli bivuma bali mu video mukwawo nedda madde nkugamba nti abantu bayina ennaku ku internet okwo nze waliwo obwana obwavumanga abantu bakatunulanga ekidoli nokasanga noganikadde bakano kadde kafatinga kavuma teri muntu ategera ayinza kuvuma teri mukazi mulungi avuma teri muntu ali bulungi alina budde buvuma oli alina okubanga alina ennaku nnyingi oli alina okubanga mubi nnyo omubi alaba ababi banne kati ziba okusanga Salomo omuntu omulungi ng'alaba nti oli mubi pozi ng'oli mubi pozi ng'oli beyond nganze ng'oli mubi bajja wafaanani ku bazadde wafaana mami pozi ng'obubibo ng'olina kyebayita self identity bajjo magala muzeyi magala kankweri siti y'ababi bajjo kasuku muzeyi magala kasuku si mubi mubi yakolanga alina kifiga kiringa ekyaki kasuku jasa alina lubuto kasuku si mubi alina figa z'abakazi teri mukazi yakolanga kasuku kasuku yakolanga kiswa anti kiswa kinamuuso kati kasuku kinamuuso ekizaalezwa teri awe tetwaza kola bitu okay list y'ababi muzeyi magala bajjo kasuku ha ne walo kyamaani wafa muyita Chiko Tati ndi mubi zene unya Chika abakazi bakwana Chiko okugulu kwagenda mitiyana olubuto luli bombo omuto guli mu America tumufura wale ko Chiko nga yambudde tunaje tukalya sauna natwala kasuku ku sauna ne bamugoba ino mugato nje wawe figa za abantu weza kola bwezi kati wali Chiko bamutwalanga ekyabulamuzi kuzembula nga sibya kujerega njagala nabiko Chiko nga mama abakazi bazira that's why I respect women abakazi bazira era abasajja mwena abanda mukwate bulungi abakazi buli mukazi asiba omutima naberako ne Chiko mu mukwano yetaga ko waawadi nene muna webaza abakazi ababera ne muzera tebwe neyambula nfaana bulungi sebo zato nteka nyumba Chiko kakati atola banda ba Chiko nti mubi olabanza omubinda bande Chiko mubi kitegeza Chiko is a true definition of mubi ado mubi obujaye yamudde buli kintu omayinje kigere kyayawukanya n'entumbwe entumbwe yawukana n'ekisa buli kimu kyefaanana kyokka ku Chiko ate kasuku ye Miss Uganda ku Chiko kasuku mulungi nnyo ku Chiko kasuku darling ku Chiko abasajja gobeetankulidde bagamba gwe Chiko mubi ebyaddala gobeetankulidde kati Chiko waliwo ekivubuka ekirako ku sauna kati Chiko tweguledinga ku sauna gye tubeera Chiko ye namba emu mu babi yatukwatira ekisooka kalomula bamuyita Medi alina n'ebyoya mu mugongo wano alinga enkima olabyeko omuntu yakula n'ebyoya wano ng'ebyoya bingi ebyoya ku nsingo olabyeko omuntu alina ebyoya nebwe tumaze kola pulogulamu tukola pulogulamu egenda mu maaso Medi alina ebyoya Medi ye namba 2 awo kasuku yali namba 3 ze nali namba 4 twewe namba ne kasuku yatuddukamu mbokasuku akusinga obulungi obubi osinga kasuku obulungi zo figa ye bajoleka naawe ngojeka akamuto lina figa eriwa bajja banyo mutwego bajjo omuntu gukuze bizibu byanje mutego gwali mutono ne nalabye obufaananyi bwange batambuza obufaananyi nabeeranga ne bakula ije mukatanga nange njagala kusesema bwe nalina olubanga obalwala bajjo waliko omutono nenga nfole oba mbizi oli musiru ndi embizi tekyagezesa simanyi anti waliwo mwatunda amwe bajjo aliko omudala gwa mbizi ayinza obbe kwangwira ate sikyamawo ne bajjo wali mutono ne bajjo wenyini simanyi kyangeza nange neewuunya oba afuna sente size ezigeza ate kimwakikwata bubi omuntu atuuka mu kiseera ng'alina okukola kye bayita evolution negwe tukola emirimu egyatulesitubugeki tuli kumulamu evolution bwenadda mu byokibozibozi tetujja kumala evolution sobola okwogeza paako makya eddakika lizuga nga twogedde byamagezi actually gwe bino bitememu nebitwogedebinyosa byange byetwogera twogedde magezi okay ku evolution buli muntu atuuka nakola kye bayita evolution evolution kyeki kakati nakola evolution nengejja buli wamu mu bulamu omuntu atuuka n'atransforming mu ntegeera mu ngejja mu nature ne mu kukola buli kimu actually ebiseera ebisinga gwe nga bwewakula si bwotyo bwe wali kuba baliwo yanyumiza nti kuseeta hayo nga tolina na bigambo walinga weeyimbira mivumba jjo kuseta hayi wavaayo n'ogenda n'oyiriba n'oyimba emivumba oluba ne lukyama lwakuwogga kyova nga owoggana nnyo nga lukyalimu embeera z'akatale Shalom twabadde mu kkooti e Masaka okuba akalere nga buli obukazi bw'okubizi afumbye ennyama ewunya akawo twabadde Masaka ndabye Shamimu Malende babaddeyo omulamu zamutyoboora agenze mu kkooti katamanyi Shamimu Malende ekizibu kyalina alina ekibaita alivolism
Shamim Malende kadi emutusiza ku kitu. Arrivalism. Simanyi awo ntambya biteleze yasoma. Arrivalism. Zingambya arrivalism. Urban excitement. Target worker. User. Shamim Malende. Sikama kati Kyagulanyi gwe mmanyi. Kyagulanyi alume mbabwati. Bulosanga Kyagulanyi nga iso munyo mannyo. Aba planninga kyakukola. Kyagulanyi yamanyako sitoleza Shamim Malende. Naiso omunyo mmanyi emirundi 6. Ngolaba nga nzimize sebo nina kamera na drone nategera nto ntambula zono omukazi sinnungi Shalom bwetu nolanga omuntu eyegule nnyo alaga nti akola nnyo alaga nti ye mulungi nnyo abayina kyabala kakati ate banna Uganda babuusa abantu bakoye ba politician abeisa mu ngere ntibajja kujjanga babazanyire ku mutwe Shalom between me and you tuli Kampala no njambula ekintu kimusha Malende kyakoze Shamim Malende ali kunkola kubanga Shamim Malende faba muleta misango jaffe nga tuso twali ba people power faba baba sibirawo kati Malende yajjanga mu kamera nadduka kati nze manyi obubibwe kati mwete mumanyi mwe nabogera ku Malende ona lukwago yali amusindika ave mu kifaananyi ne musika bwenti kubanga Malende yamanyi ekintu kimu bakita kuzanyira ku kibaita emotional intelligence y'abantu nti kyali mu kamera sikye kimuli emabega mu kamera yaga kifaanyi kirala okimanyi mu kibiina bonna tebamwagala okuba kuba chairman Nyanzi abeefuulira Malende yefuulira buli muntu yamutuusa waali. Yali mulwadde yefuula atya. Ava ku bino yakalwala ate n'okulwala kabadde ngenda kakunyumiza kuba Keti agenda kunyiiga. Keti amanyi byonna bye yakola ne Malende. Keti mukwano gwange promoter sagala kwogera nnyo byama. Keti nsonyi okutekamu eno mbozi. Aji Keti. Ate wona firimu bazizannya. Ate gwe ngana kubulidde byabana byabufuzi odduka ku channel yenu bayinza n'ogiggala. Kakati Malende okuva ku muntu eyamuleeta. Ndowooza omuntu gw'amanyi ku nsi bamuyita bbaawe. Oyo mukazi mugezi mu byobufuzi kuba yamanya nti muli naive muli bangu bakufulingira ku mutwe era akola ebyo mwagala nenga ina actual sense abikola kufuna kibaita publicity ye kwasa obufayiro bwati najja ne yetege ekifaananyi omulabye Masaka ng'omulamuza mubuuzo omusango agutegedde ku makya nga teyetegese na bulungi ti agabe my road I pleaded this in the full yabadde alina okudduka okufuna amawulire baloya bawanga respect mu Nuupu abakola ekintu n'omutima gwabwe nga guli ku mutima mayinzi lazze kubulya mazima owala omusajja bamuyita Kayizi waye Kayizi akakasajja kalinga akanyarwanda akaddugavu akakola ebintu ebyalaali wala ono yeesimbye ku Ssemujju atajja kusobola George Musisi naye akola ebintu ebyaki Musisi mwagala ampagira Ssemujju ne wano nkubuulira amazima nti Musisi tanoonya mawulira ate nga banga bati yasoma bulungi naye Musisi alina omutima gw'okugjayo abaki abantu kati tuli mu kwogera mazima Shalom tetuli mu kukola blackmail nti Segona bakoze omulimu ne Lukwago be balooya abatakyanoonya maki naye ono omukazi yamanya ekintu kimu nti bannayuganda kuba social media mukujjuddeko abagwagwa kujjuddeko abantu abasettinga perception alowoozesa abantu nti ali Shamim Malende is busy for nothing akola ekibaita okuzanya kibaita emotional intelligence nti kaneefuula kino ate gwe gundi ntambi ani Shalom wegerezanga nnyo omuntu eyeefuula talina kamogo mu kamera ali perfect ali smart sympathy bali smart era ekintu ekisinze okusumbwa Kyagulanyi n'okulaba nga adikirayiningira ku speed banaye wandesa wali kugoggana interview nevayo ebintu ebisinze okuleeta Kyagulanyi okudikirayingira ku speed ompulira Kyagulanyi yaddira abanaku abafere ababbi n'abaleeta mu struggle ng'alowooza bali ku Kyagulanyi byaliko kakati Malende lwaki ali active kati yawulira nti ono omwana wa Kesisi bamuyitaani oyo Zahara Yurika nti nze darling ekiwuli kubanga akkiriza gana namulangira Nakibinga alina kuba mabega wa Zahara Yurika simanyi ne Handison kubanga yaliko guma ne kansala we Makindye wali ewaffe kati she's Handison akola ebintu mu private njagala between me and you tambula kati obuuza abakazi b'akatale obabuuze Yurika ne Malende wali bajja kugamba Yurika because etamanyi bya kamera wabula akola ku ground akola bya ground kati kano Malende kamusinga nti benne kwasanga mu file buli musango Malende gwalamu abagonya muti bayita publicity ata making sure ntaje abantu abalina amanya tajja bano bano bajjebbi making sure nga bajjagana musango edi muto yekukutirize making sure ntaje kunoonya Bobby Yanga ajja kunoonya Akirewo Gaddafi bagabi bambi akakazi kakola amazima gakananga Segirinya tannafa emba mu wide zomuzimu gujje guntumi yangamba bajjo na yavula ba Malende na bawa sente zangu okujja okumpodereza kirogeno ononye family ya Segirinya takola kintu kyatafunamu Malende
yangamba namubuza badde manya akolera abantu nadda kabapande bino byekugamba bako bano bakadama batalina kye bamanyi bakasajja batu mune mulimu bakadama abagezi si bonna ne waliwo abantu baba atalaga obwongo ngoina bakuba muigo kubamalamu obusibu sagirinya nga tannafa twagenda naye ku sauna ekira ku zebula wenkugambe nanyumiza buli muntu yamujjangako sente nabazanyanga filimu mu musango ngoyo mukazi mwali Malende sagirinya nangamba sente zo nanzo wadde baloya Kwasirinya ina n'entalo abantu abali bamubanja bambire mugali nagamba sente baloya baziko aga katonda mugulu we ni mafirano mu kamera kali kye kizibu kya Uganda nti Uganda baganye okuzuko kumanya nti no bajjabera mu kamera anoonya ki abantu banja batambya mu fake life mu kamera Shalom kali kye kizibu kya nagamba gobango yagala okufuka opposition tobera opposition mu kamera nene mu bikolwa byo bera opposition sawa zino Balamu njagala omukubira esimu Balamu recent 2 weeks back yagana alimba Museveni namugamba ndi wamu nani ne Bajjo bali bagala kumpa contract ya ebyaddala no bino si ya kamera nengamba Balamu nalokoka mu mutima nangambuza abantu bewesibako ojja kukera wano ofo obwavu obonebone bali kujjukira bageba na Uganda basimo osinga sebagala osinga babesije besije ali mukola bamwerabira nemugamba Balamu sino saakikola kufuna sente saakikola abantu kunkyawa nakwata Bible ku BTF nanga katinze ku side yache y'abantu no kikola mu mutima go atachikoze nakabampane kati kankoze Salumbu ngana n'enkolere enyale mbe walwayiza okunkuba ne kati okulokoka buloko sinoga kati nkuze kati kizibu kyo aba opposition bo bazanyira ku bantu ku mitwe babatwaliza kutuukiriza bigendererwa byabwe olika staitawo bwati kati njagala ombulira amazima ga Katonda mu ggulu ngasigama nti bayinza gamba bampala na malende muwalana lwaki muwalana nti olaba ayisa fa bamuleeta obubi olwo mwe batamanyi okuverera ku bachairman genda ku kitebe wonna bakono kabampani chairman nyanza alina mukono ku malende bebasingo mubererawo twayagala nnyo malende ebyaddala no bino ne malende wali abimanyi ne dozi ako tegagende mudako tegaliwo ngamba gamalobozi tegatte interview n'abantu banawulira kitugamba tesobola tegasobola okakasa ojja kuleta sound nganfu teri muntu atayagala malende mu okumumanya twalinga Elias kwa kumisango gye twekalakasanga bansibanga batukwatanga nnyo Abitex nani nawe nga malende yenyiga nga Bobi Wine tayagala malende netumugamba bwanalaba ngokola activism ajja kumala apikinge Bobi ngajagala malende kwa Bobi agendera kwa public opinion Bobi yagala kuwangula Kyagulanyi kola malende kyokola wefule nti oli wamu ne public wefule mboli ku ground that's why malende amanyo kuzanya bulungi obubadibwe oyo omukazi amazima gennyini buli agamba nti yalwala nyiza n'omukuba oluyi kubanga nze navayo ne mbagamba wajja kuba wabula wiiki emu malende awone era yalaba oli omuwala gw'ogambye ajjeyo empapula Zahara kati simanyi bulwadde gye bwabulira kyokka n'alemwa n'ozziika kitaawe yali mulwadde Nairobi obulwadde buwona kadi zituuse kakati bulwadde bulina time table nti kadi bwe zinatuuka nga bugenda njagala Shalom tubemu amagezi agenda afuna olungubanguba yalina amanya azunga alinya ne boda kakati oli musiru Shalom njagala obe muwumba tutu nga bintu biri ku internet kuba bimanyi bigenda kuggana kati kwegamba ekisanja kino bwe kyatuuka obulwadde bugenda completely ne bukejja nga bukendeera omulabye asaze omutwe gulinga ogwa Bajjo yakoze ka Shaolin ni monko njagala olaba omuntu omulwadde omuntu abadde ku x-rays nga bwe yeeteekangako abadde bamusikiriza okusala Kevin nazimalako bwati kimuyambako omuntu okulowooza obulungi oyogera bya kisiru kakakazi kamanyi kabategeera kati baliwo abantu abalina entegeera ng'eyi malende abadde mulwadde Bajjo saagala tumenyewo kya bulwadde profesa mpuliza siri musawo abadde mulwadde naye kale sijja kwegamba nti naye yayongeramu sayansi w'ebyobufuzi oyo mukazi wa sipa okumanya nti Shalom oli musiru noleka ajja ku kisaawe entebe kaatisa ledipisi ne bakakwata bali bamukwatira kyo badde ava ku ddwaliro katugende mpolampola promotion wa Kimbo yalina abantu abayita yalina abantu bangi abajja omwaniriza obusatu bwe yayita ababoda oli musiru ababoda bali entebe oli musiru Shalom yategeka ne family member ye nabuno obuwagizi bwe ne bugende kati mbwaliwo namunji w'omuntu nasisi w'omuntu Kyagulanyi agenda kudda okuva mu America bagenda mukwata kati bali mu okukwata Kyagulanyi biganyigwe ata bya sinikaki bali mu okukwata Kyagulanyi number 1 opposition leader aina abagobereza abantu malenda aina abantu kali malenda asinga Kyagulanyi waliwo family ezamwanyiza zeyajja abantu mu komera aliwa kubaya abantu babiri abasolo kwaniriza benyalaba mu kamera wabalabawa ngolaba kamera no manyato ne yabajja ita nawo oli mu mbatutu abana abayambala uniform yaje nyokochi ebo nabo babadi babyabufu nafu twabukolanga kati zato yigirizenze master wo bubadi kakati ze munso kwa manto nazanya kabadi ontazanya kabadi kato ninga agamba nti malenda asinga Kyagulanyi amaanyi Kyagulanyi agenda bwira siba ita kwa airport bamukwata
Ati Malende wankizo. Chameleone. Bwe yakomawo kisaawe nga ava wa Juliet zawedde. Yategeke okumwaniriza ne family ye. Era nanyigira bakenzo batakola ki? Tegeza Chameleone yakubira abantu nti bujja munyanirize. Kyabaito okwaniriza omuntu. Dr. Besigye yayambala Gomez n'agenda South Africa. Yakomawo nga abantu bajjidde ku kisaawe. Nasa Ntege Sebagala bwe yagenda obamusiba ko y'ebicupuli. Abantu basimba ebiti pakati. Gaitano kagwa gwe basobola okukola. Abantu basimba n'ebitooke. Ompulira bulungi ekugamba. Ne kati uno Malende ali mu buzannyo. Amazima ga Katonda. Omuntu balakwata. Between me and you. Ati kabadi. Kati sitade esobola okuzimba omuntu wayo nga yeefula emutulugunya. Tokimanyi. Machiavelli agamba. Bavuwaza obafuge bayawule obafuge. Machiavelli gero osoma katabo bakaita baja. The prince gero basoma ngere. Wakwapo gundi kwetukana busome bonna. Kalibajira reverse psychology. Malende kyakola ali mu reverse psychology nti kati yagula bu blogger atola bu blogger bweni ali mu bonna bwe bumuwolereza. Nagatako blogger obufu bwa nupo obwago. Okola kibaita public perception. Ata blogger kya nupo yagwa. Blogger kya nupo yagwa. Okanga kyagulanye. Dana kazi ka amaanyi. Kati kankola gene film yasembeyo. Yagenze mukone wa Namboze. Nga muwanga Kivumbi ali wali. We nalabidde nti Malende alina pressure ya card. Namboze kumulangirira nti Malende gwe tugenda okuwaaki. Card. Mukatona mugulu Namboze yagaba card. Ati kyembadde ngenda okugamba. Nti Namboze yeekubye omupiira. Nti Namboze kenyina alina ebizibu bingi. Kiriza gala nti bannamukono. Bakowa Namboze bamuwa card lwa Kyagulanyi. Aruddeko nnyo. Mukopi muzibu. Takoze ati naye akyalina ebizibu by'emukono. Ate ali mukusaba kadi ya Malende ow'e Kampala. We nakulagidde nti Malende mufere. Tiyatandise okuyita mu babaka banne because bali mu parliament bali mukola mirimu. Namboze abantu bamukobe mukono. Ega Namboze ati his caliber yabadde alina okumakinga sure tamanyi kibiina ki bwe kigenda kuwa card. Namboze si electoral commission wa Nuupu. Nga Babi bwe yagambye nakanjokedde mind next ngo tunawa card. Babi kye yakoze. That's why Babi Kyagulanyi, she's a very bright era omukazi yasoma yo Kyagulanyi. Babi. That's why nkagala akakaza katufumbira akatoga akawoma no ya Abitex. Era Abitex yakola byokuyawo. Twali akatoga wa Bobi Wine tweyongisa. Endako. Katufumbira akatoga. Kata akakaza omuntu ategera okikola ki? Ocha. Kakati Babi mukyala wa Kyagulanyi. Teyalaze nti yagambye Malende agezaako okujja y'abasibe. Naye yagambye nti gwe tugenda okuwa card. Namboze. Oh no. Kyokka wawanzeko edusu wa Namboze yakoze ekibiina kye Namboze. Mbeera Kyagulanyi. Kyagulanyi gwe mmanyi. Nsooka ne mpa Namboze ekibonerezo ne muwa suspension ya myezi 6. Eyo yali denguzi. Namboze yalaze nenda mu kibiina kati kankuyigiriza amateeka. Namboze tagateeka kalabo okumala emyezi 6 nti yayisizaamu electoral commission amaaso. Nti at his stage mw'omubaka senior toyina kulaga. Leka abantu bonna bali ku kaadi ebavuganya amicably. Leka ground esalewo. Leka abantu bajje beerondewo omuntu gwe bakola ki? Si gwe Namboze alowooza akyalina influence. Alina. Bwe buzibu bwalina dda alina ebizibu bingi emukono ze banzaala bajja wali ku midaala gy'embizi. Ze bannamukono bannegere ne bagajja nga otuwonya akakazi ne ngamba oyo muganda wange Namboze kuba mwagala. Naye kati buzibu ayitiriza amalala n'amalala. Ate gwe wagala gwe okuba Namboze alina mukuba twegala njogere mazima. Wali mumukuba. Never if you are a true noob you are not kati Samuel Malende bamuyita last time opportunist. Namboze last time opportunist. They are just looking for opportunities. By Teo Kyagulanyi's political party. They are not. They don't have. They don't have Uganda at heart. Wanji. They're just playing around your psychology, pretending to be in the struggle, but with their clear visions and missions. Baba kwese mukolani the struggle. Oba Namboze bamutomeza. Omuntu omukulu nga Namboze. Gamba bannange yabadde ne Malende bwati. Bannange tuli mukola kibayita electoral process. Twesiga akakiiko kaffe ak'ebyokulonda. Bwe kanaasalawo okuwa kadi gwe tujja okugenda naye because I'm loyal and obedient to my party. You don't have to do kibayita divide and rule ebirimu NRM. Muhozi yakola ebintu by'ekivandiro bwe bityo. Muhozi wasawo naga nti gwe lwashande ngenda kuba sikikuba amasasi nkuwadde sikikuba gwe mpadde kadi. Kati Namboze aleta muwozirizimu mu Nuupu which is very bad. Kati Namboze nga senior politician agakatonda mu kulya talina kulaga side. Because wagamba nti Namboze ndi wa Nuupu respect the electoral commission of Nuupu. Kubanga bosanga ne Wisirubwengo yagamba sina side sina kyemmanyi. Bosanga Chairman Nyanza agamba sina kyemmanyi. Bosanga Waisa Mufumbi agamba abantu banasalawo. Iyo muntu abayina omutima kuki? Ne bati yalaze nti those people they came in Nuupu to make a business. Nti botomuwa kadi obulamu bukola ki? And they don't know how to retain that card. Singa baali batuufu bandikoledde abantu ku ground. Agakatonda mu ggulu nkubulya Shalom nga siwaayiriza. Mpayi ekintu kimu Malende kyakoze nga si kya kamera. Ompulira bulungi ekugamba.
Nalemwa abakazi genda ekisenyi gy'abantu bakulinnya njagala nkweka kiripa ako kazanyi. Nalemwa okusikiringa y'abaana babiri. Nalemwa okwatayo miliyoni bbiri aziteeke mu ssako mu kibiina ky'abakyala oba ky'abakadde. Wadde oggulayo akabuzi nti abavuka mugende mwekulaakulanye. Olw'okuba ye yakwata theory w'okwata mu fayiro. Tolw'okuba bamanyi ate kati Kyagulanyi yakula tekyagenda ku social media. Kyagulanyi yakula. Kyagulanyi yakusindika bambega babeekyama ku ground. Bajja kujja nga bakola ekibayita sampling. Nti goli wa Yulika oli wamanyi bagambe Yulika bawandiike. Oli wa Yulika oba oli wa Winifred Nakandi bagambe Nakandi bakole ki? Anaasinga amaanyi ku ground kubajja okuwa kaadi. Leaving this opportunity. Bakiteekawo kibayita preempting. They are preempting the Electoral Commission of NUP. Malende ye waffe. Buyasaanidde. Which is very bad. Kati katolwanyisanga kibuli. Tolwanyisanga abasiraamu Kampala kyekikazi ekyo kisiraamu ebyaddala. Kizahala. Kimanyi n'okusala Malende ayinza okuba nga tamanyi kabba gyetunula nga atunula eno Mbaale waabwe. Kabba etunula eri. Malende Muganda. Mbaale. Malende Muganda. Wakana ki? Malende yeddira Mamba. Nga evaawa. Teri muntu alina mutima mubi nga Malende nga yeddira Mamba. Luhanga witu. Oyo omukazi alina omutima omubi ebyaddala. Kati n'ekintu ekimuliko ng'omuntu Katonda ayinza okuba amusasulira bibibi. Era baba alina ekintu kyonna kyayitamu kye sijja kwogera. Katonda agendeyo checking Malende agendeyo checking mutima nga ali bwamu bwati mu mbira. Agambe lwaki buli omu ampita mubi. Nyanzi n'ampalana, Bajjo n'ampalana, Babitisi n'ampalana, Bashalumu. Mwe mwalanira nsonga. Malende omwagala batuga Malende kandi Malende BOMP. Yogera amazima ngo limuka. Nze n'okulonda naonda Stella Nyanzi okulonda okwa. Kakochitegedde lwaki walonda Malende lwaki mwagala. Nali wa FDC. Kakati sawa zino bakuteeka bulonda kaani. Buno budde. So akulonda ate muntu mulwadde. So kati asoka awone. Era mba kakati lopu gwena wakati. Kati that's gwe ngendo okulonda. That's the best option. Kati Namboze bebasinza okudisorganizing ekibiina kya NUP because of their self-interest. Namboze kajiiko natabula. Kubanga kati Namboze is a senior politician. Muwanga Kivumbi is a senior politician. Tolina kubeera mu ntalo za kaadi. Let the electoral process be. Leka abantu beesadogo baagala. Kubanga Kyagulanyi this time ekisinzo mukwali balonda ababbi b'obusimu nti Bajjo mumanyi muyimbi. Shalom yasiba agaviri ngenda mu kaadi mumanyi. Ne this time kubanga tugende mpola Shalom. Akaluke tugenda mke kalulu akagenda okusinga okuba akazibu mu Uganda. Luli twalina ekitiibwa nti Museveni yakali mu konto kati Museveni yaleeta omuntu asinga obutayagala Kyagulanyi muyita Muhoozi. Muhoozi tagala Kyagulanyi ebyaddala. Tamwagala. Era kino nkyogera ku kamera Muhoozi agenda kubba Kyagulanyi ne Mungu apata abali. Era buli returning officer kati kankone bwino buli returning officer kubatadde ku district musirikale. Ba DPC tebataddeyo ba police baka ku deployinga ba DPC ba maje. Ode eliemu tutoka Kyagulanyi mu mwaba baka abiri mu mwene 20%. Ekigendererwa kyabwe ku making Kyagulanyi nti agudde takyasola byabufuzi kwanga banna Uganda bagenda kuba bagende Kyagulanyi emirundi emeka. Baba talina result mu Uganda agenda kukidda kubale kasemogerere bale kasebagala bale kabesi Kyagulanyi yaddako. Kakati bano Namboze they are helping Muhoozi to reach his goals. Namboze amba ku Muhoozi. Kwanga Namboze yandibadde advocating for unity among the party. Nabagamba bannange mugende. Members. Kabulika oluwa. Winifred Nakandi oluwa. Malende oluwa. Kupuliriza na Malende oluwa. Ani omulala yeesimbye ku kadi. Nti mugende ku ground. Anasinga ground abantu gwe banatugamba. Gwe tujjoku nega osalawo otya. Ani yagambe Namboze nti Malende ekyo isi ya Kampala. Ani yagambe Namboze nti bagala Winifred Nakandi. Twabadde ku Baba TV gya mazima nga Katonda ndaba we banimba mukama balayira kyo mutoga mata yogera mazima. Goba ngokiza mu kimabo. Balayira kyo ono. Benyagambo fira mu kyoke kyagonja. Si yakima olayira kintu kye kirumaze nkilayire wano kugambe. Okufa. Nakutesi mu jonga manyi Malende ayina obuwaguzi. Okwebaka ku baana bange sibo 20 nga zona zogero yo mukazi wa KCCA. Zinewunyiza na maji agaji. Ono Zahara. Mukatwa mgulungenda kusala akantu jagalo kabatire ka baba batakukiriza. Natide ziresi muntu zikola nga ziri automatic zezaleta waiso mufumbiro. Waiso mufumbiro okufuna amanya agesimba twa mutesitingira ku TV. Mufumbira nya ground. Bamugamba abantu be county bali bagala mufumbiro oyo. Ono gundi David Lewis Lubongoya. Kampala Central. Twakubbe esimu ne bakkiriza. Golaba analysis singa Lewis Lubongoya. Lubongoya ku ground kwali. Public sampling sibino bya social media. Okubbe esimu no ngenda kubana nyamba video. Kankubire manager wa TV. Soka tukole ojja kampa, soka tukole. Baya olabe nti jo natidde chikazi gye kyajja amanyi ku ground. Social media is a very different world. Numbers lie, numbers lie. Omuntu asobola kugobera subscribe kati nafa noloza nti bakyagoberera.
Osoka ba subscribe million. Numbers is too. Ngoine emirambo lusambu. Tunano basabu. Twatwagerako anya basabu emitwalo 10. Nenga temuli nga mirambo gye gimogoberera. Abamu bafa. Kakati yuke bana abantu abasinga tulaba bebweru. Ene Uganda bana Uganda bagala mazima bebweru bagala kabampani. Nze manyi do to do things to trend and do to do normal things. Kati kankuyigiza obanga oli ku TV tofanga ku training ofanga kola kintu kituufu. Lwaki abantu babanonya ne internet mukola analysis ezili machuwa. Nti buli obera mu kamera wane kozesa ebikyamo yagala ofune views omutwalo gumu. I rather go to 2000 views nenga muntu afunyemu content. Afunyemu kyayiga. Kakati ebibadde bisudde social media nakuzo abaliko bonna bagala ku training ensi bakole ki. Ebalabe. That's why the radio program and TV program is very different from a TikTok. Baba rating ati mukunja ye number 1 presenter mu Uganda. Wantu wali YouTuber gwenka na views. YouTube is not kwata manyi mukunja. Nebo genda mu episodes mukunja ya single viewers mu Uganda mu radio ki. Mukunja na biche wende beso. Genda mu episodes. Antwa mulizo okufa. You baita ground. I rather be with ground than social media. Ka social media eri omutegeke ekivulu Kenzo yo mubuze. Yakola festival gadi Kenzo festival. Nangamba abantu banda ba millions simanyi mmeka. Mukatuna mugulu baya manyama bajaga yasigibadamu. Sagala kuba Kenzo. Kali zirava kulamba social media. Social media is a fake life. Jeniero. Yana akaimba akasabula juza. Okay, nakola kireva je wano mwana wange. Edoko lyafuro. Nefuna basabu super simanyi rwatu followers bichi simanyi mitwalo sabu kireva baba tatujja kubula mutwalo gw'abantu. Nasigala singa nali sina capital singa nali ndiye mbatanga ba promoter singa nanduka damu cyalo. Nafuna abantu 10 enzo. Kireva je akusala n'okoma 30 million za kifo. Naye social media ampa bambi amuyambye. Amuyambye. Edoko lyafuro. Nzo cyandi satisana social media. Nalaba following ku Kireva je. Loka ngende okuyola bajjo. Nagamba John yo manager wa Bobby Wine. Abantu abampagawa gokola Kireva je kali baje 5. Nanonya n'abantu abiri nga sibalama. Kali zo cyandi satisana social media. Gozachi ompito kola bi content byo nesibikola. Banange numbers zanima. Tukajja sinkwaso obusungu. Agasirali aga social media. Negaba ako simanyi 45 mitwala namwe tembamula live. Neka tizine mbizi. Bamula live. Mwastu binga live. Tizine mbizi zonna. Tezimanyi mabanja gendimu. Page ya division inegajja. Nti bamulebe milioni 2. Wanjukaze nga against skin no camera. Amanyenda kujinafuna. Enda kujinafuna ojimanyi. Mukatana mugunora banga abantu mitwalo simanyi abiri jimule. Nenga ononya abantu ka 70 million just kuona mabanja gazi yango na revenue. Bagana okujja. Internet ekulaga nti abantu abalebe kivulu milioni 3. Nzo chanti satisana ebi numbers bya social media. Shalom omuntu akyafuma ku social media nenyige emyaka gyonna gye mbadde konse. Kubanga manyi social media is a fake life. Zikati ngenze ko mu practical Kenzo yakole Eddie Kenzo festival luba yagweddalu. Singa ina mataka. Yangamba omuyimbi gwende ina milioni simanyi mekeza followers. Milioni 3. Nemugamba baba tugenda kikuba. Kenzo yamanyi wali nakade kyamu nemyo kuddamu. Eddie Kenzo festival. Singa ngenda kuina singa mna kusitegeka kivulu. Kubanga internet ine ekizibu. Waga. Nolowoza nti kubye. Kyana badembulira saka kwogera manya kamuvubuke namubulire ne muganda bajja kuwa nabo bakadama. Bajaga anti goli kovuma abantu. Ni oli mukuta kibaita social capital. Shalom emyaka gyoliko tukyakolera views. You know ganti mu parliament ya Uganda manyiyo mikwano nagwe manyiyo. Mu Uganda police manyiyani. Mu media ya Uganda basiko manyi bameka. Ba directors manyi bameka. Kati fa banonya zi proposals nozo zetuwandika. Ogena mu agency oba UCC oba UR oba ngaba kumanyi. Kubanga social media yingine alo ntikani kiri yo character. Bujoko ina views ozana okweyambula. Kubanga social media etambulira ku controversy. Nti Shalom musanga full figure omuvume ne full figure akuddiza. Mutambule nnaku But most of you are losing the respect. Omuntu yandi badda kwa business aga katonda ayomba ne full figure yandi badda mwagamba swaki bayomba gado. Basi bayomba. That's why Musa future. Singaba blogger bonna bagaga nechi batidde future. Excitement ya views. Omuntu yera banga ina views emitwala 4 aloza mugaga ne mukatuna mugozi na nonyo omutwalo kwa Kireva je gwambula. Kono ne amalala ne ganzigwa. Kati Kireva je mukubirako. Sina na ebuzibu. Ne internet yampaga. Noteka Kireva. Era ono omuntu yekka eyafuna omukisa mu internet yali ali eni skini. Ate kyafunyisa ali eni skini ku internet kala kitaye. Nake nyina nne gombo kulaba kwali eni skini. Yamale banga nga ayimba ebiyimba bye nga ageyindinga ki yajira mu kifaananyi ky'abantu bana aba boda alien skin kati social media ne mulamba okumulaga yatulagira bulagizi tugenda ku follow alien skin following ya front yali ya social media abakadama tebajja mu kivulu yali ground aba boda bano abali benkwachu
abantu abato kugamba bafuna bufunyi mukisa ku social media muyamba nemanyiso weka sengeti ali yali kuki freedom city nobody kukola nga yero osubule kaseera kulanga ebivulu babala bibale ebivulu kastomanye mode of advertisement ngenda kulanga ntya mainstream ene china amani ku social media nyaga tukole analysis entono wantu tugende bwetu tikishalom eno gogo tugende ku searching nikijo wesiga nyaga lotekemu social media users in Uganda olabe muwendo gubaliko kichikole nga kiri social media users in Uganda 2025 tugenza ku gogo si Google abula gogo kati babo nyaga londage 2.4 million active media users mu Uganda ina population y'abantu tugenda mu 60 million kati gobero wakabinga million 2 n'emitwala najjo kajo okolache biyo bishomesha Rome tugende ku radio users Facebook yechasinze nno Facebook elimba meka Facebook nantu million meka ne kati bajiggale naku zino yakka Shalom otegedde ekikumala ku radio tugende ku radio users in Uganda yaka tukole ebintu bino nga biri practical nkola genti bobango bale ekivulu buli muntu ategeke ekivulu babuli muntu big guy kina mugamba ali auza social media enkoneddemu ne mugamba big guy enasa ntosobola zambali nkola radio users in Uganda ate radio ino kubanga yesinga kakati babisoma batya biga yali wa manyi 82% bebali ku radio kigeza population of 45 million people ofuna 82% radio esinga social media esinga. Tugende ku TV users bachita television users nkulaga just simple television bachita television users TV ba television users kyonna kyekimu television users in Uganda temuganda TV zagwa kati 50.7 million otegedde nti otegedde Shalom Brothers TV otegedde bulungi nti free to air ebanji that's why ti omuntu alina program ku TV nga ne ku social media asala omwange ekitiibwa nti audience ya social media eyagala bya kisiru TV ba regulated by UCC ndio wento nawo insolo okuwe mule ekintu kyonna naye ku TV lane wemba mpemula nkyogera mu lulimi obikkako ndozo otegedde kyemaga numbers deirai kati malende lwaki mbirese byonna malende olwokuba alina bukadde amadamu obumuwaga agende ku ground alabemu njagala agende ku ground mude yalinga agende ku ground malende ground ejamubuza kakazi gwe lwazizo omwaka mulambo tukoledde teyerwaza tumenyewo ekyo omuntu alwala yalwala abadde muwadde yange nawe Shalom kale mulwadde era mu bisirabo ya campaign mwawonera yes omuntu afunamu olungu bangwa miracles yakola n'obulwadde endagaano tujja kuwona mu don't you believe in miracles kati ali mu kyamagero katonda mukola gye ekyamagero kakati alwala omwaka mulamba malende ani yamukuba era bwana walabe ku pali bamukuba ekiryawo bakubazaake katazaake musajja bakubaze Duriga oyo mulugwala bamukuba yamala emyezi 2 ku kirala n'avaako n'atambula ono yafuna political activity kubanga amanyi bannayuganda basiru nga gwe Shalom towards the election lubaala abalinnya ow'obusirusiru kati abantu bangi abalowooza nga gwe mu busirusiru nti ali mu kibayita political activity tinakava ku kitanda ntuukidde mu misango ontegedde kyenkugamba kati malende yali mu activity anoonya following naye ndayiraga Katonda mu ggulu ndayira lwakati malende kale government emuwala nanyo manyi lwaki nkyogedde yalina chance government emuyinaako busungu olaba ne poliisi esobola omukwata maama nemusiba nemuta mu dakiika 2 naye singa abadde ku alaali ontegera ng'ali ku alaali malende yandiba tasala na wakiseka eno government erina obusungu ku Kyagulanyi obwaddala temwagala nkubulira nebyaki ebyadda ova ku muntu agivunzizza ebweru Kyagulanyi omu ku yeyavuwaza government eri mu kwewola yewoza banka zonna ezimaze Stanbic Bank bangambye neetera kugalolwa amabanja ga government zibanka zino NSSF emitongole byonna bikalidde kati ebagiyita Kyagulanyi effect kati basobola kwagala ng'oli kuki tosobola kuzanya nawo bubadi obwo nti nkwatamu nga nakatuuka ku kisaawe ontegedde Shalom mukulu njagala weekako otegeere imane kikutte tunayogera ku bintu bye tulina kwogera nga tulwa nnyo ku miramwa anti tunaamalayo kakati ndayiraga Katonda mu ggulu malende ground temwagala kuba talina wadde tampuni bakiyita tampuni kana kaziyiza ebibadde bakiyita batya talina wadde muwala gwe yalaziyizayo kibadde kufuluma tamponi oba tamponi
Taina taskiringa nga yiwadde omulema nti abalema ngenda disability program bawadde obukadde 2 kale abanywi benjaga mu kisenyi abakazi abeetunda mukole sako mbawoye milioni tekaba malenda afuna obukadde 3 kwa Amerika yandigaye busaka nyitekemo obukadde 5 na kibagala kye kyakola emitiyana waliwo kikazi ekya mawule kibagala kikoze emitiyana ground genda yoda yolabe nade okulo okuli mukuziika sengawa yogera amazima Shalom twabadde kati omuntu omugezi nga bagala bomanya ati tebanjagala eno genda ku ki okola ku ground kyazimba makerezia twabadde busimbi awo twabadde busimbi kitadde sente mu sako z'abakazi ekyo kibagala kyolaba ababoda boda bonna jona ngezi naga jona badde ntestinga nakubenga mitiyana mu naga afutiri wabagala omanyi lwaki banga nti bagala ekyo kibagala tinabakooba ye minister wa Museveni cabinet asinze okukola aziza abantu ku mataka awadde abantu ebyapa ti this time tebagala kimbuye gento lese kalika nabosa kalika za nyamiza nnyo kakazi kattu kaddukane mu buji bine byali ku top team nakatwalako ne mutukula era kakimanyi olese simanyi bitana badde umani kansala mukazi watu makindi taina yo DPC gwamanyi taina yo returning officer gwamanyi taina yo muntu munene gwanyiza kubira simu namwaki omuvuganyise cabinet minister era nupu bagenda college nupu bwe banga date bajajitekako n'ekigambo nti yekolera Museveni nti reasoning ejetya nti bokwata bagala kale baafune muntu azitowanga bagala nembe kwesiba ko bagala wamwe nti omuntu agenda okuwangula n'abakoba alina okuba Shalom ngazitowa nga bwakubira DPC akwata essimu nga bamubba akalulu kajja kakola ki naye okutta akakazi tekamanyi bakuma akalulu kali mu Nigeria bina Uganda tekamanyi DR form kitegeeza olwokuba kambadde enkofera ya red bakakutte mukaawo kawuganyo kawadde kadi mukavuganye cabinet minister oba okolide n'abakoba payeresale ya n'abakoba asaba nyoba muwe bakimbuye gabbe bulungi n'abakoba abayitawo buyisi gwe naita professor nga muntambi gomanyi nga professor oyo reasoning tojiina oli professor ava mu yokumpana emitiyana nabaddeyo emitiyana mpuliriza nti mwetaaga omuntu alina media nga munamawulire muno Shalom banamubba ojja kuwogana tebakoze eki wetaaga omuntu alina sente akalulu kako tosika kusinika binyombu redi nyambadde akakofiira kyovala mu lulimu asimbawo abaka 205 mwafuna kameka kati kuno omukozesa obusirusiru omugenda kufuna 15 kwa meka kwabi mwina kunyiga mapesa kumanyani atugirayo win it's high time munonye bantu nti Shalom n'amaviirige asobola okwanganga omulabe amanyi obubbi bwa gavumenti alina connection kubanga mtu wacha ali muvubuka agenda kufeyo bya kisirumbu musimanyi bakutte mu box tulwane Mukatonda mugulu Shalom no mbigamba biva ku mutima nti this time opposition bwetetereza Museveni agala kutukiriza ekirooto kye nti 2025 nja kuba mazeewo katwagenda opposition era bwe munalondesa gaadi nga mugabisa kabampaane kwa ngamba nti bwe yagala bakwe kadi oyina kubanga oli darling owegonza yes era kankubuuza abantu abo babaddenga wa lwaki abantu balaganga loyalty eri ekibiina mu biseera bya kugaba kadi anti babaagala kadi otegedde muni kyenkugamba kakati opposition erina akaseera akazibu okukola decisions mu kibaita conflict management sometimes okukola kibaita win-win oba win-lose you compromise you negotiate you win some you lose some kakati bata balina magezi ago agenda kundabira opposition bwegwa ku speed kubanga olina okumanya nvuganyani n'abakoba ina security n'abakoba ina amaje n'abakoba ina sente n'abakoba ina Museveni n'abakoba akoze n'ebyaddala n'abakoba akoze ze ndi wano n'abakoba akoze eki kati muteke ko omuntu nga at least level ye Shalom tubasobola kutwala mu kickboxing olwane ne golola kati golola agenda kuba muno obunyenyenkule bwa nupu n'abakoba golola yetaga yati isi tuguma n'amuluma k'ekitundu ky'ekyama netujja kwata golola omwekano kajje bbini n'embeza akyama mukatona mugulu golola banga alwana n'akanyenyenkule bino byekugambye bigenda okujja nga mwasambira mu 2021 nga mukaaba batubbye mugala kwandika ku Twitter batubbye enmity ya na police has put tear gas and honorable members tuli ku protest vote bajimanyi kakume kabanje sembere no nkubuli ebule myezi ena turonde oyina okutambula Uganda yonna eyandibadde asimasa protest godo kyali n'okugaba kadi ne muna Uganda protest vote akiwulya bubulizi olwali yasanze jona ngamba banga protest vote njuze mwaka lunka je mwamba ne mugamba kitu banna namuga protest vote ejakola nyo kushamimu malendo yo wenkwe era bwo osaka shamimu malendo tiki nga vote protest
wandika kechiga protest nanti oboka se noli n'abatafu waliwo obulwa bwetaaga okufa obufu ne gwoli gwagala atakafu waliwo obulwa bwetaaga okufa Shalom noona omuntu oyo mukazi mubi Shalom mpalana nze omuntu line up yange ngende okwagenda kubagira Lubongo yangwa naye oba nfa naye naye Lubongo ya ground agirina Lubongo ya mugezi nnyo yakuma yes mugezi naye ground agirina talina competitor aliwo yekka ne opposition yamutaddeko muntu yenna kubanga Lubongo yazitowa enyale mweresanya kuliza tewali nayo limisa kabanda ine bizibu byobutale misa kabanda bagamba ngendo kuma kanchi akaluka ngendo kuma Kampala mu baji yafude ngenda kuma ka Lubongo ya oyo nyamukubanga tukoya abagwagwa mu struggle tulina okutulezalinga Segona tulazalinga Lubongo ya nalukola semujunganda jowero senyonyi abo mbafirako nkoya abagwagwa banako ababibo obusimu bisoka kwekusa ne babanga bamalende bakwata masimu malenda kwata na simu za balonzi oba akanya kwata simu nga ebusungu boyina tasobola gana kwata yange nemwe kuba kati ajikwata nsono mukubira najikwata ne ayisa bubi abantu kyali mu kamera si kyali mu reality Shalom lwaki semujunganda oyo bamutwalanga best MP we Uganda semujunganda tanti afana okwematira semujunganda kasazo nali mugula mala okasokoso avaibinga n'abantu bujitwa abadde ku program eya baba ne bagamba Segona tumwagala nnyo ne Segona tadda bosanga Segona nakubuuza Segona ambuuza mukaza omulimu gw'omumaka wa parliament ki kiteso siki kitesezza nasigoba court martial nakola constitution ya Nuupu ogenda okuzika ki ekitegeeza ati nakuba mubaka waaki ne mugambe kikyuse olina okudda muki abanaku baagala nnyo okuba ng'ovaibinga nabo kati yesemujuge maanyi ge we gali Lukwago kitezi bwagwa nadduka bali mwezi agogola emyala kulaga era ogenda kubawo enkalu wakati wa bali mwezi ne Lukwago kibali mwezi kiri friendly ku ground era Lukwago alina okwenyweza kuki ave ku kikwate Lukwago yero ya wange nekino ekisajja kirina laavu tekisosola ekisanga oli wenere nga kyogera naawe ekisanga oli wa DP nga kyogera kiriko favor ya Katonda ontegeda bulungi kibali mwezo kati Lukwago ne bali mwezi bafanaganya character jo wajja kuba nti Lukwago abera akatale ekiteezi n'abera mu bwino n'abalwanirira bali mwezi agogodde emyale nakawa awadde abaana basale kati waliwo ki mayinde taga ku basale ng'akijja wa mukazi wattu kati mayinde kyakola soka gaggawaza abantu beewaabwe bino ebisirusiru by'e Kampala n'agamba bino nja bbiri mbango okuloda kutuuse bigoberera ate birira Kampala birina amagezi baabi basobola ki Zambia biwunyirira Katonda okuwunyisa emyalo e Kampala kiteeketeeke nti bonna Kampala basiru tubasimanyi kulaba muntu abalimba na muntu ali serious kati banna Kampala balina okufuna omuntu ng'ali handizi ki onu nze mba nnonda nate ngenda kulondeera kuba nnondera Makindi fa banonda Kamalende nze ngenda kawo oyo omukazi ale speaker wammwe Zahara ate nga mola kuba nti mulabanye ekibuli n'omulangira Nakibi Makindi eyo ye kuliriza akalulu ako nga mola kuba nti mulabanye w'omulangira ki nti ne wana abakoze ensobi y'omulangira Nakibi ng'asobola omuyita n'akola ki nabuga toswaza busiraamu kendo okolera abanaku ba Allah ne Katono Malende ani amumanyi n'ekibuli abaye kukutiriza Muzaika Gatto amunyako Oluganda kati Malende ya Muzaika Gatto Malende agenda atabula eddagala egganda ne Muzaika Gatto kubanga gwe mulimu gw'asaana okukola akati ng'omanyi nti kugamba nti poliisi Nakibi ng'amanyi kiri ekikazi ate nga mbona Muzaika Gatto amumanyi Malende Muzaika Gatto musajja atwa n'atera okufa alina emyaka emeka kati Malende lwama kyava yerwaza yali agobera layini ya Muzeeyi we Kagato ala kituufu Muzeeyi Kagato yatembeta Malende tuli okwata omuto tuli mu program omuli kwa byabufuzi Malende omuto wamma kane Kagato yandabikira avuma Kagato nesibutira nnyo mulumba naye lero kamugambeko Muzeeyi Kagato bulira muwalawo Malende amanye ennaku gye mwavaamu ku mulembe gwa Amini ekyatwala Amini gali malala actual obote kwemanya na kunyooma kati Malende anyooma ayina amalala ng'amanyi nti abantu mangu bakusiriwalirako kakati ate saawa zino omuntu anaaba ne ground yagenda okuwangula okulonda ku byamu akafaananyi ntomye baagala kaadi baagala ze independent ayina ekiwayi kyakutwalako awangudde ate buli omwana bunafunye ku baagala bulo bwe bitaano emitiana waliwo ba strong candidate aba n'abakowa w'enyale mune baagala tibaagala still honorable member incumbent ayina services zaafuna kali akazanyiko ebizibu gye katakola tutafuna ontegedde bulungi kyakugamba nti kibaagala ekyo kyolaba nti kyatulanga mu kamera ku NBS erinnya lyakino erigenda viral Joyce baagala kyasomanga amawulire agali hard news kata Catholic Church eri mabega w'abaagala omanyi ekigambo hard news oli musiru kwata wano atamanyi there's never been hard news and soft news oli musiru waliremu kirina Catholic Church kirina Protestant Church
China aba boda boda. Alina abakyala be Bukanaga. Era Kyagulanyi. Kyagulanyi. Anze ndiwe mikyana. Kyagulanyi kansulenti wakola tukyagenda ku social media. Kana akalu Kyagulanyi ko kateekamu obusungu n'okukola nako ko butasonyiwa kooko. Bogwanga tujukira. Kyagulanyi tasonyiwa. Ayacha mirebe ba master parrot timwala na yankube ngombe mwanzo no. Kakati bino tulaga Kyagulanyi awala na bwatyo. Ba master parrot bakubana bakadama bavuba be mutu. Oli principal nkubuli. Bajoli principal gwoli mu. Ezenga tonene. Taina kyagenda kunkola. Moya besonyiwa abajjaka n'abantu betubena kibagenda. Yakwesonyiwa gwe. Nange namwesonyiwa. Nemba de kuga. Kyagulanyi yakuvira ko da. Principal katika mwera inapo abantu balina okusibira ko olukoba. Lewis Luwongoya. Waiswa mufumbiro. Jogoro Senyonyi. Nalukola. Bagala. Segona. Oyo mwala wake siba mwitani. Zahala Luyiri. Ani? Zakala. Zahala. Na eri nyali muzibu. Zahala Luyiri. Oyo Zakala ina ground. Zahala. Zahala Luyiri. Zakala ina ground. Bono bakola selection mbo mpadde. Ateka wempe South eno. Nasa na Zambali tosobola muleka. Ate big guy. Ndio bodo ikivubuka gwe. Bali bakubye ko luyi. Big eye star boss. Na bossa. Big guy. Ani omulala. Malende asobola okujja ku kitebe kana kambata. Lwate kambata to amanyi. Lwate kana kambata tasinga big guy nasana. Tasinga Zambali. Tasinga kana kambata Zambali wamanyi. Zambali katika nkuyigiriza na kino Shalom akwatu ino budde butono. Elite. Omuntu alina elite element. Futu sona tasobola musinga bani. Sibya mufumbi. Sawa zino. Okutte. Bakuyise Dar es Salaam. Nopo tumutuweleza abantu abagenda bateeseza. Mu conference. Ogamba Kanso Segona, Lewis Luwongoya, Nalukola, Zambali, ne Joro Senyonyi. Tuwa tugumije. Mugumije ne muganga buli mukibaso muneka. Ne Namboze. Namboze tamanyi Luzungu alinganze. Luzungu lwagana simanyi wasoma order paper. Ne Namboze zigwe mpagirire mukono mu busiru bwe ne muwagira. Mwanyinazi. Sola mukola ki? Ne ayino omutima omubi. Akyaloza nti King Maker tamanyi tobude bwagwako tamanyi nakina ekisanja bamuwa ku kaddi wa bulungi agenda avira abantu yaloza abantu bakyamweta kata yayina ne fans kakati ye wadde ne importance y'ekisirumbu yagaba kadi Namboze kachegenda okuluma Kyagulanyi ekyo Namboze yakoze olutalo ku Kyagulanyi yaluguddewo akalo mutegerera kati kubanga Kyagulanyi bwogamba nti olese democracy lwaki these member of parliament infiltrating a system electoral commission why are they intimidating the process Namboze yandibadde agenda kalaba singa badde North Korea singa badde China singa bakatadde kalaba Chega mufu kubanga ye Minister of Internal Affairs or opposition you don't have to show any side akusinga twa omusango yakoze gwenkanankana n'okukusenjaga Namboze because he's threatening the chairman of Nupe Electoral Commission is bakita batya nti Shalom bwokwata omuwala basoka ne bakuteka mu komero ne kubuzaabuza bujulizi kati Namboze acyankalanya obujulizi ayina kuteekebwa mu nkomyo Sadamanyi Makebe Nansana ali atya agenda kwesimba ku kyaki Webusiro Sadamanyi Makebe agenda kwesimba ku kyaki MP gwe gundi bila serious mbadde nkugamba bakakulwana ba foot soldier zali Sadamani mwagala nnyo nenjagala agenda afuna ekya meya Sadamani asobola okuba meya omutuufu ko nagambye obwemupi webusiro obwali omusajja bamuyita Kiyimba Kiyimba Muhozi project temugezana mu omuntu atalina sente zigenda kuuma kalulu temugezana mu omuntu atalina security temugezana mu omuntu atalina busobozi kana akalulu kagenda kuba kano kakuwogana people power kamagezi na mapesa kana akalulu kakukuuma nnyo kakubanga bakuwa ekitiibwa kakubanga osobola okukalwanira jasona bakira ndi bakiyita protest vote wabire ebyokusiriwaza abantu bufe ku bwereere ewali ambulera tikinga mugenda mu parliament mubawaawe bukunkumuka abantu babuuka walukagaali atya walukaga mulungi nnyo ground agirina naye abadde abulamu emyaka 5 ate mumbeera walukaga nandikwataganye ne Segona nanjigiriza ne tukola endaga ndikanzireyo nsome makerere emyaka emirala 5 njige emyaka emirala 5 walukaga yasimbye ku Segona yonjo ani yamutomeza Segona wo muwadde kado bato muwadde ne bajja independent yakufiriza ani yatomeza walukaga kati kankuyigiriza ebyobufuzi Segona wo muwadde bato muwadde bono mu makada abajja kubata kyali uki ajja kujja independent atakufiriza ko nopo demekufuna mubaka wala Muhozi wayitawo mitiyana watu wadde nabagalo mu naba ani oyo mukazi wa mitano wa mawulire Joyce bagala sinna bagala ajja kujja independent yakufiriza ani abayitawo ekawe mpe South wano Nyanzi ne Royce Mboga ground eriwa ground bagigabana 50-50 sagala kuwayi Nyanzi leta wanda bachama Nyanzi bamugoba
mu butale baŋŋambe ghetto structure bebigoba Nyanzi sagala kuwaayiriza ghetto structure sisobola kubeera mu kamera ne payiriza Nyanzi nti bamugoba ghetto structure yeriwa baŋŋamba waliwo ghetto structure abavubuka abagoba Nyanzi nembadde ngamba Nyanzi ne Royi omanyi lwaki Royi w'amaanyi Royi Dr. Mulago ate Royi ali ku ground ate Nyanzi ensigo Rosa yagenda okuba ne kadi ya Nuupu kati bakyali 50 ki 50 tosobola kudikatiza wensobola kudictatinga Busiro Seggona Mpologoma asobola okukakuuma asobola okukalwanira asobola okuleetera Walukaga asigale ekyengera yandibadde naddayo nze naddayo okusoma nange kyogamba badde sobola kwesimbawo ngenda kuddayo nsoma enfune master wali oyagala bwa mmeya nakawa nyingire mu kintu bagambe musajja asaanidde kibi nnyo okwekaniikirira kati Walukaga wange nali musuubira okukwatagana ne Seggona n'amufuula looya n'amuyigiriza ebyaki kubanga Walukaga ye mulungi naye Walukaga gy'abadde masavu lwaki Walukaga mulungi naffe tumukola ki ne tosobola ate munkana akaseera ka oba kizenga kinyumo ate abantu bakoye ebinyumo mu kaseera kana akazibu nga Nuupu yeetaaga ababaka bangi ate nga ababaka be mwalonda be mwateeka tebalina kibakoledde bantu bagala kulaba nga abadda mu comedy ate nga tulina omusajja CDF oyo si mmere never under my understanding muhozi kana akalulu agenda kefu walabye Ddamulira nga atambula mu ghetto structure bali mwolodde mu kukola kalulu ezo ghetto structure bali mu kubba kalulu olwedde kawedde dda Ddamulira n'agamba ndaba omuntu ayokya ekipiira banasiye they are ready to kill kati sobola kutwekayo omuntu nga Bajjo agenda okukaba obuzibu wini bagitutte tukusindika Seggona leeta wini yaffe oba oli mulamu oba oli mufu you have the respect you have the money Seggona ku ground kwali Seggona ground kwali abantu bamunyigiramu taddayo muki taziika ebyo tabyanyingi ali Seggona obusika buli mugombaka musomesa abantu Seggona ino kimwetagisa nayo kuddayo okusomesa abantu bente emirimu gy'omubaka wa parliament kikyakola kwanna mulabanga akunya kibalamu ebibuuzo ku kibiina kya Joyce baagala kikyaleeta ekigambo free kibalama kikyaleeta olutalo lwaki free kibalama abo omanyi Joyce baagala mu parliament kiteesa bulungi omanyi tekirina lutalo na munnabyabufuzi yenna badde okimanyi ne bw'okivuma tekinyiiga ffe twali tumukubenyo ku social media atugamba baagala nedda olw'ebyabaawo abawumba tutu ba social media temusooka genda kwebuuza ku ki kati nze ku lwokubiri nakirabye ebikyana kina kye nategedde nabadde simanyi oyo mwana ali sipiika ti alina aga Katonda muggulu kino mbadde bamukama nzite ekyo ekiwala kirina ground Zahara kirina oba kyagijjawa oba kyabbanziba oba kyakola ki kirina ground onyombanga ekiwala Malende wakwejjubisa Malende Eddie Kenzo mu music ngubuulira Professor ku internet alina mailo Professor Eddie Kenzo yajjuta mu music Eddie Kenzo yajjuta kati yagana n'abalima nti akola international shows Eddie Kenzo nendoza yayimbanga ku birthday z'abantu muga nti yatuleetedde awaali kakati ye Malende nabigamba ntambi nagamba Kenzo yayimba Nicaragua Ndeka Kenzo kyali wange twaddawo Kenzo nkwagala nnyo aye banaye mukogera amazima aye bandese kwasa yayimbanga ku birthday kakati badde kugamba Malende ekifaananyi kyasiiga ogukazi guli guyina ki ground ogukazi ogwo guyina ki tuli mu program omulugu byafuzi ngenda kuba ku mentioning constituency nga wombulire ekiriyo Makindye East waliwo Nyeyiko baakoye Nnyeko tageza natawala empale Nyeko nkuyise emirundi emeka esatu ye Daudi Nyeko ye David Daudi Nyoko Daudi Nyoko oba Daudi Nyoko Derek Nyeyiko ye Nyoko Derek Nyeyiko eyo Nyoko baamukoye Makindye je byo biwulidde ebyo Daudi Nyoko baamukoye ate nga gamba no corruption no problem amba ati Bajjo tuyambo jo tugireko Nyoko wali serious bana sinatuuka mu ndeke zisaba zerika gundi olengera Makindye eyo teri yogera constituency na Nyoko baamukoye tugende ebusiro Seggona ne Walukaga Seggona alina mu respect nti zane right banja abakyamukola ki nende Walukaga tomunyooma saka njaka tubere gundi Walukaga bambi tomukola ki tumunyooma nenga singa abadde alina ku diso Seggona zaina singa Seggona taliyo kati ebusiro ekisimbwa busiro agamba Seggona nga tonga nene bajana azisobola kati kire nti musajja wa Kabaka yasoma ajjo kooti maaso akoze nti muntu asobola okulanira ekibiina kya Nuupu n'akikomyawo ye muntu asobola okusoma order paper ya parliament abasajja abasemujju Seggona Museveni alina ebintu byati okuteesa kuba bayivu kati obuyivu bwe butasa Seggona naye singa yabadde by'abafuutu soja byakabampane tomanyira Walukaga tugende Kawempe North tunawo Nalukola tebamuvuganya genda awalala Lubaga South Alozias eyo alinga ataliyo waliyo MP bannange wali Alozias ono wafako yani Alozias Mukasa simanyi yabulira kwaba Nalubaga bamukaba okufa mama
Era nupu wetegendereza. Nupu ati Lubaga South. Kyagulanyi. Waliwo n'omukyala anyo omukatu kyasabe nnyo yatubuuza. Baize njuwa Nasolo. Nasolo. Wane Raymond yatuswaza ku TV ani kali akana ka comedy. Rain. Bamubuuze mino jomba ka parliament ngasindika busirisi. Rain agenda kufuna card. Rain anyagula wundi. Tugende mpola. So kaba nupu ya bamawube yesanga byegaba. Rain sima wube. Sigambye ndi Rain anyagula wundi. Professor. Mpuliriza. Rain ayina mu ndeebaawo. Rain nandi badde muwagira. Nayitiriza katemba bide tumako yibana katemba. Kakati kankula gata kantu akai singa nina loza badde mu Abadi Center. Yandi wangu. Nina loza wakwata kazira ina manifesto y'abakazi ab'embuto. Nina loza akwata nyakati bano bino kusesa bano bali nibagamba okunyo kusesa abantu kusita byawukana. Kasuku yesimba kuba mawulye bwa uje yagwa. Bambakalu. Nenga tayina erinnya. Bomba gasaromba manyo obusobozi boboyina. Kakati sebo Rain alina okukola ennyo. Alina okujjamu okusaagirira. Anakola dingo obudde bweddeyo bwa kadi. Yamanyi. Kati kadanga obudde bwa kadi n'obudde bwa nupu okutuuka mu bantu nabuweddeyo. Bino bino byetwogera singa babikola. So Lubaga South Nasolo oyo tunulidde. Nasolo banyiza omuwa kadi. Kulaba okwange. Kubanga she is a bit composed. That's what I think. Actually, nze banga nzenga bakadi mpa abantu bano wammanga. Njala tugende Nakawa. Nze nkyakubula kankuja constituency zange. Tuvudde ere Lubaga South. Tujje Nakawa East. Ewani. Tulinayo Waiswa. Taina amuvuganya Waiswa yali. Ate nopo yatede yani amuvuganya. No baje baje tubamanyi basana bwa kansala. Mufumbiro MP wa Nakawa East. Tuno bwa meya ni wanaka utabudde Nubia Niri. Nenda mugambe wa amanyi Nubia Niri. Pagira Nubia Niri. Nenda mugamba nya ground. Mugamba ina ground. Okirabe ekintu ekyo. Nubia Niri tugende ku ground. Mugamba ina ground agikutte bwati. Nubia Niri nkwagala nyera ngenda kunonyeza akalulu. Ze nondera abantu wa minundi ebinonda makide Nakawa. Tekikirizibwa. Sebo nzinagenda nenkikola. But electoral commission yanzikiriza. Kati webuzubu oyino. Nina indaga muntu zambi. Ochanjisa bulungi ekintu. Tugambye. Kati mu kinyalamu. Kati kankogambe ekyo mayize njogera. Wenyeredde. Kanjogera amazima. Nali ngenda kwesimbona Nakawa ku bammeya. Ne bukulemera watoka kuwangula. Mpuliriza. Tewanyumira ku posta. Chikulo cha mukanyi. Tewanyumira ku posta. Sako le point jendi mu kuvuga oli mu kusagirira. Nengenda pangu ne bantusa ne mfuko mulonzi we Nakawa. Ba. Nalaba biganyi ne mbisa zamu nenzire makide. Nalaba sigenda kuwangula. Kanonira abantu wa. Toliroyo. Toliroyo bajjo. Toliroyo bajjo. Chengeza kutegeza cha mukabu cha musi. Kati Nakawa oyo mumanyi. Kati zemba kuba kyagulanyi. Nkwata Joyro Senyonyi ne mwakadi David Lewis Lubongoya Waiswa Zahara Luyurika ani omulala Nalukola Segona Joyce Zambali Blasio Zamba andi kanjogere ochamuka list yango ogitta kaka na professor yasomesa professor bani tumanyi kusomesa muno ize place bani professor wa beach goli kwa professor Rusingi achali yo bayafa gwakola ku beach nzinavayo nange navayo nenga mulwadde muyi mbadde nkogamba ndi bade ngamba manze cyakwe uli ando list njagala ogitememu manze ngaba jebi bakawuli dako kwata David Lewis Lubongoya no mwakadi Waiswa mufumbiro no mwakadi Joyro Senyonyi no mwakadi Segona no mwakadi Nalukola no mwakadi Joyce Bagala no mwakadi Zahara Luyirika no mwakadi wano Nasolo no mwakadi wali Abubeka Kawalya no mwakadi wali nempa Nalukola wano Kawempe ya wano Royi ne Nyanza osinalonda ko nange sinafuna gwempagira yo kadi yawe lidde londa ko kadi ye kanze kanjigabe naliyo mukuzika ebutambala njiwaloyi kakati woli nze sinagenda kugulawo nze mpaloyi bino byenjogera nagenda kukuki nange kwa naliyo twaliyo nentambi mukuzika David Junior kakati nze sinagenda kwa MP1000 mpaloyi nagenda week ejja nze nkola mu screen era week ejja ku baba screen test yange njikola bweti tulina gu program baguyita fumitiza gwa bawukiro gwo twagukola gwa gwe fula ategerera gwe nefula ategerera kati chenkola abantu bakuba ne bateesa bokka kati Joseph Luyika yasize malende ku TV bagala nasinga buli obwana ku TV Segona naye balukaga yabadatu te Segona sagala kulimba Segona ya mwangu de second round balukaga yasose yafunyemu awo ne Segona najja natopinga ki balukaga ali amambu pimi simanya bade abantu azo bate stinga mala kola yafunyeyo abantu bakanga musebo ne magola sebo yazira omuntu atafunye ekiyimba kati opinion poloza jjo Segona yazetise Joyce Bagala Zahara Luyirika Zahara twakoze kati week ejja ngenda kola Nyanzi ne Royichi nkole ne yero simu yange eyitemu ati basi ya mikwano mukata muguleti open nanja line open twagala sifaba ogera ze menso ngalwachi oganya professor ndi togana ndi esimu ebera automatic ebera ayagala yakuba sigama nti Shalom mu program fumekiriza bibwa kusatu baba TV bakubensi yonna basameka joina kiriza sawa 5 paka sawa 7 kati kakati bali abantu balonda abantu baabwe eyo program yaleta Waiswa mufumbire mu byobufuzi geno mubuzi
zinali nti okuwagira Lois abantu abo nyini bakuba esimu kutivira ngamba longa tulina yemu wagire Matakale kyangamba Katemba Kyagulanyi ngende ku ground Kyagulanyi yiko goberera ebyobufuzi Alaba ulobera ku TV ko funa endowooza y'abantu abaki abenjawulo nomanya nti Segona bamwagala bagala bamwagala Luwongo yabamwagala Waiso bamwagala Senyonyi bamwagala Luyirika bamukola ki n'atagenda ku TikTok za mwezi no TikTok kubaako omuntu nga ayina ennaku naye nga bamudipotinze ali mutana ina commenting anti ekyo kiwaiso kyantama olwembera jayi buno bango okola analysis yo genda ku ground kati kyovanga ambe ngenda ndabelo ine nyanzi ani asinga enanja kujja nkigambe ki za bantu bano bonna benjogera ko simikwano gyange akaseguna kematira nabo kakubire simu olumu tekakola ki tekakwata ekiruyi kati kinkubiranga na ku simu obulamu bwakyo bonna takwetaaga kali sigwa kuliya abalonzi ne malende bwatu bwe yali kati yoga malende bitu yangu malende bo mwinako obusungu yakankubire simu emirundi ena nengano zikwata simu sukuba sagala kuogera nawe sagala kuya bigambo byange kati Luwongo yayampa Luwongo yatalina kyampa is just a gentleman muntu mulamu Waiso amufumbira talina kyampa Senyonyi nimubuuze Senyonyi kwa siva enange simuva Senyonyi talina kyampa birebi nange na kyampa ne mwagala hambo nga ola semujunganda ngwana ye semujunganda Lukwago ne bali mwezo awo ncha ayaka tukubali mwezo basi bali mwezo atemba wa Lukwago na kubate ye Lukwago bali mwezo omuntu agala Dr. Besigye mba mwagala ne wobera mulamu kati nze yange nakola analysis Lukwago ne bali mwezo Lukwago ayiseewo tujabiwulira njala nkola analysis ku national line leka nawaate nasolo masavu nawaate gusigolo lwakwate lwenyi ateza siba kuweni njagala nkola Abubeka Kawalya kakati jukira tuli kibaita muhozi era tulina okuddamu amagezi nga tukola decision ki muhozi kakubuze professor muhozi aina eddoboozi ne mukaluka n'agenda okujja muhozi ali CDF yakola command yese but it's supposed to be nani partisan mu mateeka bamu amagezi mufubuka gote yes kambe na ye muhozi supposed to be nani partisan government Museveni ajifuga na family muhozi fa mwambaze gatozambala fa bazimwambaza muhozi go amulonda ku CDF tatu mwambaza fa bawo omusolo go amulonda nedda siza amulonda kasuke malewo okikulo ogana nnyo no chekiri omuntu wa wansi wa boda gwa yambazo wa majo yakuba omwambaze ne wa boda ya muwa kalulu owa boda omusolo gwa fe kati mbadde nga tugenda kulwanyisa lwaki babayita ba dictator nti bakola bye baagala tebati ati bakimanyi nabo kikyama Shalom kibayita obuyinza babulwana nafu tulina kulwanira bulwanire si kwasamirano ku internet mukikyama bakimanyi kikyama Museveni constitution yamugana okuddamu okwesimbawo ne yesimbawo kakati tulina kutunulira nti tujjewo tutye bikyama tujjewo tutye ennonda ya CDF kwekwesagana amagezi gembadde nkola ki otuwa okwongera obwogezi nnyo tukigenda kujjako muhoozi wa CDF nti tuli mu kiseera nga muhoozi agenda tukuba emiggo agenda kusiba abaana yakoze order lwacho ka reverse psychology genda ku Twitter zo zisoma mwe mupika muhozi bajjo mupika muhozi osoma journalism Shalom yes bulungi emyaka esatu genda ku Twitter za muhozi yagambye tugenda bamaje tugenda kukiriza muntu yena kuhulira na ka box bamaje bagenda okuuma kiri ku Twitter ye uli musuto ili informed zo mpyaza no kamera mwe ani informed person yachoge nagamba ekya reverse psychology akange bantu bamekabi yakawama Edi Muto mwamujeyo nyaga omemu amagezi go muvubuka gwe Edi Muto mumugezi masaka mbadde mugezi ko tayari bwe yafayo naganda ku Edi Muto mu basement mwamukola ki twayamba mu ku Facebook ne ku TikTok twayamba ne mufuna ki kanjagala era twawulirwa tebamuleta mu kooti kati mu kooti yavudde bali bakanyomuleta kale mu kooti yavudde nani ali katumanyi jali kati n'omuyamba ki tumanyi jali kale Shalom akachaide emirundi emeka Edi Muto kenze mu bwacho nduwa kakati okumanya jali omuyambi eki kati senjagala simanyi ali safe njagala ensi nga Edi Muto esobola obona obuyinza obumujja mu bajjo mupika muhozi mu reverse psychology mutisa abantu bakajja muhozi wa manyi nnyo ali akuba akakwenza nadduka ebweru bamu amagezi state ate bakola kikyamu state yani gogana kabampane no sika bampane kati njagala opposition mpande ozayo omuntu wa bulijjo abantu babujjo bala bantu oyisa busiru n'abantu babujjo bala busiru kati goli mu kabampane bajjo mupika muhozi wano abantu babulijjo bala bantu kaluke tugenda mu kazibu ekyo kye mwogera muteeka fiya mu bantu bakubye Ssekikuba akalulu ne bakuba Batinka Simira akalulu ne bakuba n'abasajja b'enje ne batta n'abantu ne basigala nga batambula
kati kyenkugamba kye kigenda okuyama nti kana akatukayingiremu nga tukoze choices entuufu ezigenda okulwanirira victory ate gwokolera Muhoozi because tuyagala bali Nuupu erekole ensobi wa FDC Muhoozi ayitewo nedda kakati zo engoma nti kwata akalulu kawe Lubongoya alina capacity kakume Kampala oja kuwa olisimanyi oli yesimbye ku Lubongoya kati alina na capacity kakuma Jolo senyonyi rope tosobola kubba kalulu ka rope wadde bapulaninga kumubba ne rope ayina that immunity Segona ayina immunity Baagala ayina immunity katokwata bitano simanyi n'oli nabboso muwa gundi ne Baagala ayina immunity ani gwowa sagala tolowooze nga wano bafuutuso ne ba social media bakuma ko free bajjo tebisobola nakweta kawunga ng'enjala ekuluma simanyi free Shalom wanyiiga nedda ajagala abantu kati yega Uganda badde mu action kubanga mumanyi nti mulumba envubu n'empologoma bagirumbisa magezi. That's why nti Kyagulanyi byabadde akola statement mu America tusobola okukwata emmundu tusobola okwekalakaasa tuli batali abawumba tutu nga mwafunye statement ye Kyagulanyi yagenda mu Harvard n'amanya the way how you remove a dictator the only way to remove a dictator wiki bili yasoma naye akusinga the only way to remove a dictator is being practicing non-violent methods kati Kyagulanyi yabadde agaana abavubuka okukwata emmundu nga bagana okukola ngazijjawa namwe mwogere ebisoboka ngaziga akuvaawo ngazivaawa nnyo Kyagulanyi kati yabadde agamba nti nsobola okukwata emmundu nsobola okukola effujjo naye temukikola akabadde magezi mazali nalabye ababaka bonna nga bamubuukira yabadde agezaako balaga nti okukwata emmundu siro solution tetujja kujja mu mulembe gumu nga Museveni gwe yattamu abantu fe tusooka tuyite mu democratic means kakati mu democratic means mugamba nga naatira okugaba kaadi era akozesa obwongo obuki nga bw'alina amagezi okumanya nti sijja kugamba bavuka n'okwata emmundu nakola fujjo kanonda abantu abatuufu abagenda okudira kuba buli mubaka ayamba Kyagulanyi buli mubaka gwa Nuupu gola buli wiini edda mu Nuupu yedda waggulu kubanga nkugambye threat ya Muhoozi ndi Muhoozi yageze nawandika ku Twitter z'omwana oyo simu Muhoozi nga kyayamba twakagabo ati tyamwagala kati okimanyi nti Muhoozi okimanyi nti Muhoozi abayisewo bonna ba PLU yalesewo ndo historiko ba Museveni nga bana bataano Emubende Kabanda yayisizaawo abantu nga mwenda nga babakuba n'emiggo kati oli mukulisa bijanjalo mpiso omanyi Muhoozi yasose kuwamba NRM yataddeyo emirandira gye mu PLU kati obongo yabuziza kukuba opposition kati ngamba opposition yegatte ekiyamba opposition kati kwegatta kujjawo ntalo na kugaba kadi bulungi sawa zino yemba na Shalom no bawe baka mukazi wange nkusanga omuliko nga gompisaawo kati nokwekwatangana Shalom ndetera constituency eri si yagamba obakoteko mukazi wange buno budde si bwa blame game budde bakukola kituufu kubanga twanganga omusajja kubayita Muhoozi ndayira akakere munasigaza that stupidity and hooliganism temugenda kufuna babaka asatu olijukira ine gundi gitereka ebeeyo nebwe tuziteeka zibaayo njagala demo gizanye mu January nze kubuulira bamunagera ko politics wa Bushabi mu Malende wa black emisana ekilongo oli wa red we need serious people to know if not ine kizibu kya Museveni ne mutabanyi we twegatte bananga banakusobya nsonyiwa ani atuletera anti gundi kayemba sirogero tulete bukomansimbi kayemba so luto yagero tulete kakuto ngowo omuntu alina obusobozi si byagamba muze ndi mukwano kwa Bobi Wine kubanga abantu bonna kati sawa zino bewanyisa nnyo Kyagulanyi mawakuta sawa zino bewanyisa nnyo Kyagulanyi bevubye nnyo Museveni ke katiba kabakoze eki luno lwekwasa nnyo bufairo mu kati nsasonga omulamuzi alubuuza tomusango gutembe my road I've just pleaded it now I've just known the case now olabira danga luno nya mawuli na kabampani kati sawa zino si ya social media sawa ya boots on ground juga tebaina structures ku ground ya Nuupu tewali bayire sigaze emyezi ena tebana somesa protest vote tebana gaba kadi tebana inflating amuki naye ate Kyagulanyi asobola okikola singa kadi zino engeri gyagenda ozigabamu zezijja omukolera promotion eyo gyakola ki bonowo omuntu gwe baagala erira ajja kutambuliza enjiri ya protest vote ewa erira bonowo omuntu alina amagezi ekoboko ajja kutambuliza enjiri yaki tolondesa mikwano londa muntu alina busobozi tolonda muze ndi mukwano gwa Babi ndi mukwano gwa Kyagulanyi nobyalire mukwano gwange Babi yatuwa akatogo wa Shalom nga Shalom agenda kuyamba okutukiza structure yo kati kampe Kyagulanyi amagezi agasemba yonvera wano bwaba yagala okubunyisa enjiri ya people power ne Nuupu alonda abantu bebakiririzaamu omuntu oyo mugambe nti gwe nkuwadde lutaya nkuwadde kakuuto genda okole structure kakuuto genda osomese protest vote kakuuto je sinatuuka gontuukireyo naye bagenda kubamu Kyagulanyi alina okumakinga sure nti asoka nga tana uniting opposition asoka uniting Nuupu nga tonagaba kadi soko yogere n'ababaka Lubongo yatule nabo ne muwanga Kivumi ne Kyagulanyi banayange wana emiti yana tugenda kuba bagala bitano tonyiga
nti nabbosa tonyiiga nabbosa ne bitaano gwe bitaano ngenda kuteka kuba kansala emiti yada ngenda kuwero si 5 gwe nkwade otegere kye kugamba atori ababaddewo wanda ayinza okuba si wanuupu singa aba kuba politics w'ebyalo omubaka alina okuyamba abanaku ate politics w'e Kampala omubaka alina kuba mu parliament ng'ateesa kiprogramu kyo nkimaze ojja kunjogeza nve wano ino program wajja kita omumuli gw'ebyobufuzi tujja bakyaza abantu ab'enjawulo nga tukuba ensonga mbikola nakyazaako ekisiraani kyennina ziyidde mu kasaati ke twakoleramu tulina Professor Bajjo bwatyo atwadde ensonga ze nga ye muzirabye tukkiriza muyizeemu musibe bulungi mweraba